nkusaba sooka osirike, sooka owulire ebigambo bino. Wuliriza nnyo, nze naawe nkomewo tusimbule. Wuliriza, nkusaba ebigambo bino biwulire. General Muhoozi bingi byatulazeeko ne bino bya anti corruption bye tulimu ne tula abantu bali mu kusanyuka Uganda banange yinza okudda engulu tubadde tuli mu kaserengeto byonna omuntu abivuddeyo n'abikwatamu n'amaanyi amavumu. General MK General Museveni amaze ebbanga ng'anoonya ngeri ki gy'ayinza okutundamu mutabanyiwe bannayuganda bamukkirize nti asaanidde okubafuga, naye nga balaba bannayuganda baagaana okuba. Yes, kakati ng'omaze okuwulira ebigambo ebyo era ng'obitadde mu bwongo bwo, kakati teekako ekigalo akatambi kano katambule nnyo. General Museveni okwagala okukakaatikawo n'okuteeka mutabani we General Muhoozi Kainerugaba mu ntebe y'eggwanga ennene, kakati enteekateeka ziri mu jjiya. Wuliriza, nkiddamu enteekateeka ziri mu jjiya. MK project fenna tugimanyi bulungi nnyo. Bw'obanga togimanyi, nsuubira wali owulidde ku kigambo ekigamba nti MK project ekiggwayo Muhoozi Kainerugaba project, era nga kino mwe muli ne PLU olunaku olwaleero. Wuliriza, emyaka 15 emabega bwe mba serabidde yali musajja Sejjusa Tinyefuuza David eyavaayo n'abotola ekyama kino. Nga bw'ogenda okulaba nga bwe tugenda okuzzaayo emabega gye byatandikira, ng'ategeeza nti General Museveni yali alina enteekateeka ey'okulaba nga General Muhoozi Kainerugaba akwata obuyinza bw'eggwanga Uganda amangu ddala nga ye omusajja omukulu ow'enkofiira obuyinza buno abutadde. Era kino kyaviirako omusajja Sejjusa Tinyefuuza okubeera ng'ate awaŋŋanguka n'adduka ne yeewogomako mu ggwanga erya Bungereza oluvannyuma gye baakolera enteeseganya ne General Museveni, era mu ndagaano ze baakola n'alinnya ennyonyi n'adda munda mu ggwanga lya Uganda. Jjukira nti General Sejjusa Tinyefuuza ono okubeera ng'ebintu bino yavaayo n'abyogera ate n'atawakanyizibwa bannayuganda, kubanga ebiseera ebyo ye yali akulira bambega munda mu ggwanga Uganda, era ng'omusajja ono kyali kitegeerekeka nti alina intelligence ku buli kimu ku bigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda. Kakati mwaka gwa 2011 General Sejjusa avaayo ategeeza ensi General Museveni nga bw'alina projekiti emanyikiddwa nga MK projekiti. Era njagala osooka owulire ebigambo bino nga singa kwera nga nsimbula mu butongole akaleero kateekeko ekigalo, ogenda kwera nga onnyonnyoka ensonga. Baminisita abaalondeddwa abamu ku bo nga bagambibwa n'okugambibwa nti sina bannayuganda, lwaki baalondeddwa ensonga ogenda kuvaawo zitegedde. Nakolera akatambi ne nkugamba nti omwaka gwa 2028 General Muhoozi Kainerugaba agenda kwera kuba vice president oba okubeera nga amaze okubeera nga atuula mu ntebe y'eggwanga nga pulezidenti. Olwaleero tugenda biddamu byonna, ate abiraba oli wabbiraba, ate awulira katambi kano ogenda kubeera ng'otya ebigambo bitandise okubeera nga byeyerula. Jessica Alupo okubeera nga yasigadde kuba vice president, Nabbanja Robinah Musafiri okusigala kuba prime minister, General Museveni kakikaabala, Jacob Oboth Oboth okumuleeta kuba speaker, ate nga mukwano gwa General Muhoozi nfanfe tayebwa okusigala kuba deputy speaker, Anita Amongo n'asuulibwa. Omugezi natudde dda okubeera nga tuttaanya okutagula n'okutematema ensonga nga bwe zigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, okuba tooki eyo gwe kyotannaba kubeera nga olengera. Kaakati olwaleero akatambi kano nkugambe nti kanjawulo. Maama wo Eswitizilandi nyongera okubeera nga nkutumirako, ssaako muganda wange Kevin okubeera nga mutumirako, ne muzeeyi taata tumwongera Saala asobole okubeera nga Mukama Katonda agira amwongera obulamu. Kaakati nno mbalamusizzaako mwenna mikwano gyaffe abaze nga mutugoberera ebbanga lyonna. Era kansinzira wano mu butongole okubeera nga njagaliza buli muntu yenna Idi. Kaakati nno okubeera nga ate tugiyitamu mu mirembe. Ng'otaddeko ekigala akatambi katambule nnyo. Kaakati n'ebigambo tugenda kubeera nga tubyogera. Tusumululira wa? Njagala osooka owulirize. Emyaka giri 15 emabega General Sejjusa atandika ensonga olunaku olwaleero ezireetedde General Museveni okubeera nga alonda kabineti nga bwe ngenda okubeera nga njikuwa. Kaakati n'abamu ku abo lwaki babaleese mu kabineti ogenda kutya 2028 kyamala dde okubeera nga kikakasibwa nti yenna anaawakanya, yenna anaayimirira mu kkubo, yenna anaalemesa ekimanyikiddwa nga MK project wakubeera nga akolebwako. Bangi ku basajja
abatakkiririza mu General Muhoozi Kainerugaba abazze nga bafa enfa ezitategeerekeka. Ye lwaki Nandagga kansooke nkuwe bino nkomewo tusumulule. Olunaku olwo Tinyefunza lwafulumya dozi yeeyo yayita abamawulire bana. Resident oyo Emma Mutayizibwa, inze n'omwana omulala simujjukira gwe mulundi gwange ogwasooka omulaba. Ne tugenda paka ku kisaawe Entebbe. N'akwata dozi yeeyo n'atugamba muninde enfulume mulyoke mugisome. N'aleka ekiwandiiko manyi okukola bwoti nga akikuwa wano naye ng'abuuka akaguwa ayingire Nomanizirandi alinnya agende. Ne tukwata document tugenda okugiraba ng'erimu kye bayita Muhoozi Project. A word which was very new to all ears of the Ugandans. Era ebyali mu dozi yeeyo byaleetera Tinyefunza okudduka okugenda e Bungereza abeereyo okumala akabanga. Bwodde emabega ebimu ku byalimu bye yasomamu ebyalimu bye twatunuulira nti kuba all historicals abalowooza nti balina abaana abakuze nga beesuubira okwagala okutunuulira entebe y'eggwanga lino oba okuyingira mu kintu kya transition, akaseera kaabwe kali mu matigga. Bw'ojja n'osoma ku mannya ago gonna, Bukenya is among them, Naduli is among them. Those historicals, they had brilliant kids abaali basobola okubeera nga bayimira, kubanga bw'otunuulira Jakano oyo yali musajja yali atali mwangu. Bw'otunuulira oyo mutabani wa Bukenya era olaba nti gundi ekikyamu taasizza Kayindo Otafiire, omwana we tali maje ga wano, ali mugebwaeru ize Kano Mulamba, mutabani wa gundi oyo. Yes, Kano Mulamba maje ga Bungereza. Era one time yakolako tweet n'agamba nti mwe mulowooza abaffe tebasomye, n'omwana yennyini very brilliant guy. Kakati okulwana kuno kwolaba okuli wano kulayini waliwo kye kutegeeza kinene nti abadde akugamba nti buli ayagala okuleeta owuwe ayingire mu layini eno waliwo enkokola zino kakande zagezaako kukola ki okugamba. Yes, okay. Kakati olwo bitandise. General David Tinyefuuza yavaayo ekyama n'akikuba ku mmeeza bannayuganda. Kakati olunaku olwaleero kye twerabirako n'agaffe era nga buli muntu yenna agoberera ensonga ekyamazima akiraba nti kiri mu giraasi. Kitangaala omusajja enteekateeka zonna z'alina za kukwata General Muhoozi Kainerugaba amutuuze mu ntebe ey'eggwanga lya Uganda. Byonna ebiriwo, byonna ebigenda mu maaso, byonna ebikolebwa, General Muhoozi okusalawo kwakola n'asalawo ate General Museveni n'agoberera kyasaseewo. Kyongera okukulaga nti omusajja ono bali mu kukulaga nti oba oliawo ne gye buli kati yasalawo ku biki ebigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda. Kye kifaananyi kye balwana okubeera nga basiigira munnayuganda nti bw'abayo n'ategeeza nti obosi gwe abajja kuwa sipiika General Museveni tagenda kisazaamu. Bw'avaayo n'agamba nti Thomas Tayebwa nkuwanzeeko eddusu gwe abajjanga deputy speaker General Museveni agenda kugoberera ekyo. Era kigambibwa mbu ne mu kabinenti empya eyalondeddwa General Museveni gye yavuddeyo n'alangirira nti ebitundu ebiwera ddala 85 ku buli 100 omusajja General Muhoozi Kainerugaba yabadde aginamu omukono. Lwaki ekibuuzo ekyo njagala owulirize. Akayo tetugenda kwogera nnyo, tugenda kusinga kuwuliriza butambi bwe tukuleetera ate tugatte tukompeyalinge twawule kakati no tukubise twongere okubeera nga tufuna ansa lwaki General Museveni ku ssaawa eno aleeta baminisita n'abo abagambibwa okubeera nti oba oliawo si bannayuganda kimala ng'ate bano mikwano minywanyi nfanfe ba General Muhoozi Kainerugaba. Nakugambye kuba sipiika alina ensonga lwaki yataddewo Jacob Obosi. Ngenda kukuleetera olugendo lwa Jacob Obosi ne General Muhoozi Kainerugaba. Bano tebatandise kati kubeera abakyali era ng'ono y'omu kwabo abali mu PLU abali wansi wa MK Project Obosi. Kakati ensonga z'okubeera ng'obuyinza bugenda kukyuka babadde balina okuteekawo owaabwe. Lwaki? Njagala owuliriza ebigambo bino, njagala owuliriza akatambi kano ke kalimu eggumba, ke kalimu ensonga, ke katambi akakugirayo ekifaananyi ekiriwo olunaku olwaleero nga sinakwera nga nkuba baminisita. Njagala osooka owulirize akatambi kano gwe munnayuganda nga kakunnyonnyola General Muhoozi Kainerugaba
butya bwagenda okukwata obuyinza abagenda okumulemesa bagenda kukolebwako batya mwaka ki gwasuubira okubeera ng'ali mu kabineti General Museveni okwesimbawo mwaka gwa 2026 2028 awumule General Moses Kainerugaba ng'ali mu kabineti nga vice president akwate entebe y'eggwanga Uganda byonna kugambe nti biri mu katambi kano njagala okawulirize kava mu UPDF high ranking officer yayogera ebigambo bino naye ng'afalaasira ng'ategeeza nti yenna anaagezaako okubeera ng'alwanyisa okubeera ng'alemesa okuteekawo muziziko ogwa emuko okutuula mu buyinza wakubeera ng'akurashingibwa mu bigambo bye omusajja akugambye nti abaana baabo abalwana ne General Museveni baliriddawa bajjakana baliriddawa abaana b'Ababukenya baliriddawa kakati nno bakapiteni Francis Babu Bakaaba abaana baabwe baliwa kakati bajje notafiire abaana baabwe bali kuki bajje nokasirye eggwanga balwana mu famire yaabwe abaana baabwe bayinza okubulwako omwe abeera mu magye bolanka ezaabwe ziririddawa tewali n'omu lwaki njagala owulirize General Museveni emyaka 40 kyeyali apulaningira abantu bano njagala osooka owulirize omusajja ono ebigambo bino ng'abyogera ate owulire akatambi akakukakasa nti bwe kataligirya keggwako ketonye kewabeewo okulemesa kutya nga bannayuganda simwe muganye nga bannayuganda simwe musituse abasajja entebe bagenda kugikwasa omusajja amanyikiddwa nga General Moses Kainerugaba bino ebigambo si byange biri mu katambi njagala obirabe njagala obiwulire. Right? Are we together, my friend? Now. Right? Ulira omusajja agamba General Museveni agenda kubeera ku ballot paper 2026 era nga bwe gwali. Njagala owuliriza akatambi kano njala tukakwata empola mukwano gwange. Akatambi kano ke kalimu ekinyusi na ku biki ebigenda maaso olunaku olwaleero munda mu ggwanga Uganda ng'omusajja bwe yabyogera kati olunaku olwaleero ate bye biri mu kubeera nga bituukawo. Akugamba bw'amala okubeera ng'awangula akalulu 2026 bonna baminisita babadde akola nabo babadde aweereza nabo babadde atambula nabo ebbanga lyonna agenda kubeera ng'abawummuza bamatiya Kasayija mubalabako eyo Moses Ali mubalabako eyo kakati nabangi nnyo abaafulumye kabineti ate nga nkugambe nti ni mulishafo bano bonna abasigaddemu abakadde tebagenda kusigala Kabe Nabbanja Kabe Jessica Lupo soko owuliriza akatambi kaggweyo akugamba nti bw'amala okubeera ng'awangula bano bonna babadde akola nabo mu kabineti agenda kubajjamu tuteekemu abamanyikiddwa nga abamuhoozi project oba MK project oba kye tuyita PRU olunaku olwaleero musajja w'amagye ye yali ayogera ebigambo bino wuliriza akatambi kakyeyongerayo. Meaning the last date of the retirement of the general 20. All of them. Kakati omusajja akugamba nti General Museveni bw'amala okubeera ng'awummuza kabineti yonna gy'abadde akola nayo ba Anita Mongo bonna ne babateeka ebbali kati agenda kuyingira ate mu magye 2026 gwe mwaka ogugenda okubeera nga gusembayo okuwummuza buli genero yenna. Wawulira nti General Katumba Wamala ku mwaka 2026 naye agenda kufuluma amagye buli genero gw'omanyi omukulu asinga General Moses Kainerugaba emyaka amusinga experience agenda kubeera nga afuluma oba awezezza emyaka egiritayalinga oba tannaba kuweza myaka giritayalinga mu UPDF agenda kubeera nga afuluma. Kyova olabanga n'omusajja oli eyatirimbula abantu b'e Kasese kakati musajja wattu naye baamuwummuza amagye ng'emyaka gye gyali gikyali mito nnyo okubeera nga afuluma amagye. Njagala owulirize olunaku olwaleero ebigenda mu maaso omusajja yabyogera emyaka giri ena emabega okitegedde emyaka ena emabega omusajja nga nnyonnyola nga ku 2026 wajja kubeerawo kino kyekiriwo 2026 kabineti ejja kuyiibwa yeeriwo 2026 bajenero bagenda kuwummula byebiriwo tugenda mu maaso na katambi. Now 2028 we shall identify officers specialized which we are doing now where the regions where they come from. What is called MK project. MK what? Project. MK project. Go against it. I am telling you we shall crush. Kakati omusajja ayongera akutegeeza nti 2028 tugenda kubeera nga tulondobamu mu mmwe olwo bajenero bali bamaze okubeera nga bavaawo
kati mumwe amajja agaliwo amato mwe tugenda okwera nga tutunula tutandika okwera nga tuba deployinga mu bitundu gye muva mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga era tugenda kwera nga tubawo amayinja naye mbakakasa oyo yenna anagezaako okulemesa anagezaako okuteekawo muziziko anagezaako okuteekawo embeera eremesa MK project mu butongole nga tumaze ogirangirira agenda kubeera nga akurashingibwa crashing okijjukira bulungi we shall crush you as we did in the past we are going to crush you abasajja bakurashinga edda ne kati beewera kubeera nga bongera kurashinga bannayuganda abo abagala okulemesa family rule okubeera nga ejja munda mu ggwanga lya Uganda ebigambo abyogera emyaka ena emabega tuli mu 2026 bye biri mu kubeera nga bituukawo kati akatambi kasheyalinge wuliriza we shall do what? We shall crush you. So you have become an officer. I'm telling you this bitter message. I'm telling you what? It's a very bitter message that you accepted. That if they come, you finish 2026, he comes, you hand over 31, give us the blessing, then the MK project takes what? Kati omusajja agamba mbawa obubaka buno obukaawa owuliriza mbawa obubaka buno obw'obusagwa mbawa obubaka buno bukambagga naye ate mulina obukkiriza ate mulina obutwala ate mulina obugoberera jjukira nti bakugambye anaagezaako okulemesa MK project we shall crush you kati wuliriza ekisembayo If you want to enjoy this summit, I'm telling you, if you want to enjoy this summit, you must vote. Are we together? Campaign? Yes. So if you want to enjoy this summit, you must vote. General was pamoja. That's how I always end my statement. Kati omusajja akomekera nga abategeeza nti bw'oba oyagala okweyagalira mu magye bw'oba oyagala okulya ebitafutafu bw'oba oyagala okufuna lanka bw'oba oyagala okweyagala ennyo munda mu ggwanga lya Uganda 231 nga General Museveni amaze okubeera ng'ateeka ebikola wansi ebbali n'abaviira mbu ye n'avaawo n'alekawo General Muhoozi bwe tulina okubeera nga tulonda ababuuza ndi mu kkuba kampeyini ne bamugamba nti ye n'agamba bwe kiwulikika naye ate nga kye kituufu era kyenkola kye kirina okubeera nga kikolebwa gw'ataakikole tolina bulamu kakati akatambi ako mukwano gwange ku byonna by'owulidde abasajja engeri gye bazze nga basengeka ebintu byabwe kitegeeza nti byonna byali mu pulaani byonna bizze nga birukibwa era olunaku olwaleero General Museveni okutandika okubeera nga asoosowaza abo General Muhoozi Kainerugaba baasongako n'ajjayo Balamu eri mu Minister of State n'amusembeza kuba Minister obujjuvu n'atandika okuleeta bannameere mu kabineti atandisidde ddala okuleeta abantu aba PLU abasembeza bali atandise okubeera nga abeera ba Anita Amonga abagobye era kigambibwa nti omusajja tayeebwa ye musajja nnyo wa General Muhoozi Kainerugaba kyova olaba nga yasigaddewo teyakwatiddwako era teyasongeddwako ate ye Jacob Oboth ono kinywa General Muhoozi era ne mu kisanja ekiwedde ono bwe yaweebwa obwa Minister of Defence yagenda mukwano gwange n'akola akabaga era abamu ku baali abagenyi ku kabaga ako yali General Muhoozi Kainerugaba kakati ono wawa agenda okumulemeseza wawa agenda okuyisa amateeka ekyamazima agajuna gwe mu Uganda nga tegajuna abantu bano na famire yaabwe kubeera ng'esigala mu buyinza njagala osooka owulire ebigambo bino mu mwaka gwali gwa 2021 ate bwe tubivaamu mukwano gwange tulyoke twolekere mu bwino omulala omukambwe ogenda kwewuunya ensi nkugambye nti olowooza lwaki omukyala Prime Minister yasigaddewo omukyala Jessica Lupo yasigaddewo maze okubeera nga nkuba tooki n'okulengera General Museveni akabadi kaabala ogenda kuwulira ebigambo tulina kubeera nga bannayuganda tulemesa mbeera eno tulina kubeera nga bannayuganda oba tukola ki abasajja bano kye batuteekerateekera kwe kubeera nga ate batutwala mu famire rule ewedde emirimu kukola bwa kabaka General Museveni nga bwe kizze kyogerwa abasajja okudoba Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abasajja nga Dr. Kano Kizza Besigye bazze bakyogera ebbanga lyonna n'abalala bangi nga bagamba omusajja kyali mu kukola kwe kubeera nga azimba obwakabaka munda mu ggwanga lya Uganda. Sipiika omupya gwe baalonze Honorable Ssemujju yamuyisaamu eggaali ono nno Honorable Ssemujju era amuvunaana mbuye wabeera mu buyinza wabeera mu ntebe talaba nsobi era n'olumu yategeka akabaga aka private okwebaza olwa Katonda okumuwa office eyo eya Minister of Defence n'okubeera mu Parliament yayita CDF n'abalala bangi
Honorable Ssemujju yamuvunaana nnyo otegeka otya akabaga aka private ate ng'okutte office ya ggwanga ya security Speaker ffenna ekigenda mu maaso yabalemerako nnyo kakkana nga speaker aye meeting eyo nga parliament agiyiye nagispendinga for 5 minutes video katugirabe. That's how he ended up inviting his junior as a guest of honor at his function. And he embarrassed the deputy prime minister. Can you imagine a deputy prime minister inviting a junior of her minister to come and deliver a speech at his function, and his junior praised him as a good worker to confirm that actually he works for the junior? Is the Right Honorable Speaker a person who doesn't see fault in order now to invite this parliament not to see fault where it has identified one? Is in order? Now, me, by the way, I wasn't scared of whatever Honorable Ssemujju was going to say. I was only scared of how he was looking at you. Because he had a lot of pain looking at you. Oh, what's the issue? It is very interesting. A person who did not attend a function, in fact, I didn't invite him, and is now trying to get at me. I had a private function that I invited many people, including people that I work with, but nobody that is from the Ministry of Defense was a guest of honor, for the record. And the Honorable Nakadama never invited anybody to speak. She spoke and she left, and I am the one who invited the CDF to speak. Honorable, can you give us a full report of your party, and we put it as a substantive item? The full report is that bringing a private party, a function that where I was thanking God, to Parliament, that tells you how empty Honorable Ssemujju is getting. Mr. Speaker, I don't imagine a day when you will have a function and invite a staff of Parliament as a guest of honor. I don't imagine. And I pray that it does not happen. A Minister of Defense, the ministry is a public office, it's not a private matter. Your conduct affects the whole country once you are, that's why you go through vetting. The person who did something empty is now saying me who is raising it, I am empty. Is he in order? Thank you. For doing something empty, and then accusing me of being empty when I am just drawing the matter to your attention and attention of Parliament. Is in order? Thank you. House suspended for 5 minutes. We will have a short break. Alright, kakati no ebintu bino biringa ebyokusaaga, biringa ebyokuzanyikiriza, kubanga Boba Speaker kati nga Thomas Tayebwa ye yawumuza ne Parliament kubanga yalaba nga kibalya era n'alaba nga kirya Minister Jacob Oboth. Kakati okubeera nga ate yayita CDF ku mukolo, ate n'akwata CDF General Moses Kainerugaba kwogwa omukolo n'amufuula omugenyi omukulu, kyokka nga ate polotoko eraga nti ono yaba waggulu w'oli mu buli kimu kasita abanga ono Minister General Moses Kainerugaba aba alina okubeera nga afungira ono, naye ate ono n'alaga nti yafungira General Moses. Kitegeeza nti Ssemujju Nganda kyakugambye nti ono alaga nga yakolera junior we. Ndenjo mu misinde egyabaddewo egya PLU, General Moses Kainerugaba teyaliyo ku misinde, wabula ate n'asindika Thomas Tayebwa Deputy Speaker okumukiikirira, ekintu era ekimenya amateeka ti Deputy Speaker abeera waggulu wa General Moses Kainerugaba mulanka oba mu bitiibwa munda mu ggwanga lya Uganda. Bwe naba nfunye akadde ngenda kujja n'olukalala nkulaga General Moses Kainerugaba ekitiibwa kyalimu munda mu ggwanga lya Uganda akwata kifo kirimu 21 oba 2, bwe mbaseerabidde ngenda kwongera okutinkula ebitabo, yeranka gyaliko ali mu kifo kya 21 oba 2, awo bwatyo
oba 22 bwati atambulira mu 20 okubeera nga ate lanka ye weyimiridde ku basajja abalina ebitibwa n'abakazi munda mu ggwanga lya Uganda, naye ate olaba nti bonna bamutya, bonna bamufungira, bonna bamuvunnamira, bonna bamulaga nti ate yali waggulu waabwe, ate nga mu public office tekikkirizibwa mu mateeka era tekirina kubeera nga kikolebwa bwe kityo. Olaba kati essaawa zino bannayuganda bagenze maaso n'okwera nga banakuwala n'okwera nga bennyamira nga baleese obosi ekyamazima batuufu, kubanga ono musajja naye pulojekiti emaze okwera ng'etuula mu paalamenti. Ono musajja aleeteddwa ku mission ez'okwera nga atagguse ebyo Anita Among oba oliawo byabadde ayagala okwera nga atebuka okubuuka. Jjukira nti General Museveni kasita omubuuka ebikolwa bye n'akwekengera n'akuba toki n'alaba nga naawe olina ebibyo ate ng'olina amaanyi agasobola okwera nga omulivula aba akuteeka buteesi bbali, kyekyatuuse ku mukyala amanyikiddwa nga Anita Among. Kakati nno mu mbeera bwetyo baminisita bangi nnyo abaweereddwa ebifo. Twabadde tubagamba nti omusajja amanyikiddwa nga Mathias Mpuga Nsamba tiyaweereddwa ku kifo kya minisita na kimu. Kakati njagala owulirize olukalala. Yusuf Nsibambi musajja wattu nijja buli kati ali mu kaba maziga, ali mu kulajana, ali mu kubeera nga yeevulungula ku bingi mbu byakoze, n'aleeta etteeka erigenda okuyamba General Museveni okwekumira mu buyinza n'okubwa mutabani we, ate ye n'atalibwamu magezi yadde okubeera nga ate asenyezebwa obwa state minister. Wabula ate kyannaku nnyo ne bakwata omukyala Namere ne bamuwa obwa minisita. Twamaze dda okubeera nga tufuna amawulire ensonga lwaki ono naye yaweereddwa obwa minisita. Ojjukira ensimbi ze yali yakukulira mu maka ge, kaakati ezaali ez'omukyala Anita Among. Mbu ono yayogera ebigambo bingi nnyo, yajjayo ebyama bingi nnyo, yawa information nnyingi nnyo. Kaakati mbu baamusuubiza okumuwa obwa minisita bw'anaamala n'ayogera ebigenda mu maaso wakati we n'omukyala Anita Among n'engeri gy'abadde atambuzaamu emirimu gye n'ensimbi empitirivu ze yali oba oliawo ng'amukukulidde mbu n'asobola okubeera ng'aziwaayo. Tujja kubyongera okubeera nga tubitunuulira nabyo mu butambi bwaffe obunawabuddako. Ekyolwaleero kwe kukulaga lwaki General Museveni kabinenti eno empya gye yaleese mukwano gwange eyimiridde bweti. Ate nkugambye nti mu rishafo omukyala Prime Minister Robinah Nabbanja Musafiri tayinza kusigala, omukyala amanyikiddwa nga Jessica Alupo tebayinza kusigala. Bano balina ebifo bino era ebifo bino balina bye babikuumidde, ng'omu ku bo General Moses Kainerugaba, ate ng'omulala naye mukwano gwange Musaawa Mbale ogenda kwera ng'omutegedde agenda okufuuka Prime Minister yaani. Kaakati General Museveni engeri gy'abalamu amapeesa ge atandise okubeera ng'atuukiriza ekyo omujaasi oli kyayogedde ti kabinenti yonna ebadde ekola naye agenda kubeera ng'ajeera 2028 we n'atuukira nga kabinenti eweddewo, nga bajenero baweddewo, nga tulina abajenero abapya, tulina bakano abapya, era nga omulimu gwabwe gwakulaba nga MK eyimirirawo. Kate nga ne mu kabinenti eno baminisita bonna abaliwo bonna babugiriza oyo MK. Kati kiki ekinaaba kinaamulemesa nga si mwe bannayuganda kubeera nga muvaayo ne mugamba nti ekimala kimala. Kansooke mala okubeera nga ate nkuwa ebigambo bino eby'abaminisita abapya ate mukwano gwange bawulire n'abamu ku abo bo badde tomanyi nti bagobeddwa bamaze dda okubeera ng'olwe lubakwata. Abangi ku bo abawera mu 28 n'omusobyo bamaze okubeera nga bafulumizibwa, abapya ne bayingirawo. Kye mbadde nkugambako wali emabega biwulire ate oluvannyuma tweyongereyo. An illegitimate government nkiddamu, an illegitimate government emaze okulonda illegitimate cabinet. Vice President Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Vice President Barisako Jessica Alupo Rose Appel Retired Major Prime Minister Robinah Nabbanja Musafiri bamuleseeko kuba Prime Minister. Ba cabinet ministers be bano
asooka deputy saba minister Right Honorable Rebecca Kadaga era ye mu nsonga za East African Affairs bamuleseeyo. Owabadde General Moses Ali second deputy prime minister era deputy lead of government business batadde Honorable Dr. Crispus Worota Kiyonga. Ono ye vice chancellor ye chancellor Makerere, si vice chancellor. Then amumyuka third deputy saba minister era ye minister wezatu portfolio bamita Honorable Rukia Nakadama. Owokuna your education Honorable Museveni Janet Kataha. Owokutano ye minister w'ensonga z'obya president oba president wa presidency Honorable Mire Babalanda bamuleseewo Kitegeeza Rukia Nakadama bamuleseewo, Kadaga bamuleseewo, Robina bamuleseewo, vice president bamuleseewo, Mama Janet bamuleseewo, ne Mire Babalanda naye bamuleseewo mu kifo ekyo. Kakati tweyongeddeyo abo bameka tukomye ku Mire Babalanda. Kati wova ku Mire Babalanda ani wano gwe tuddako Mire Babalanda. Kati ekirala minister wa security minister office of the president and security Honorable Jim Muwezi. Minister owomusanvu Engineer Asimwe. Tuli kuba cabinet ministers ba minister abakulu Engineer Asimwe Joradi are in charge of science, technology and innovation. Minister of Kampala Capital City and Metropolitan Affairs Honorable Misa Kabanda bamuleseewo. Minister Office of the Prime Minister General Duties Honorable Engineer Onek. Government Chief Whip Baronzo Honorable Justin Kasure Lumumba. Minister Office of the Prime Minister Relief Disaster Preparedness Bamise Honorable Samuel Ngora. Minister for Karamoja Affairs Honorable Rock John Baptist. Minister Agriculture, Animal Industry and Fisheries Frank Tumwebaze bamuleseeyo. Attorney General Basebo ne Banyabo Samu Mayanja. Ono abadde agira nnyo ku by'ettaka bamupromotinze Samu Mayanja ekifo kinene. Then Minister of Defense and Veteran Affairs Honorable Kyowa Kiwanuka owabadde eyafuuse Speaker Jacob Oboso both. Then Minister of Energy and Mineral Development Honorable Dr. Msenero Monica. Minister of Finance Planning and Economic Development bamita Honorable Musasi's cabinet owabadde Metia Kasaija. Then Minister of Foreign Affairs Oyobadde Nkimanyi bamita Ambassador Adonia Ayebare. Minister of Gender, Labor and Social Development Ekirwanya Abasajja bamita Honorable Lieutenant General Tumukunde Nule Katugugu bamukomezaawo mu kibalo. Mama bamukomezaawo mu kibalo. Omusajja gwe bayita Tumukunde eyali minister wa security nkugambye ekirwanya abantu kyekyo. Olaba waliwo omusajja gwe bawadde ekifo tugenda kumutuukako. Tukomyewa bano ba state ministers. Kakati tukomyewa Katugugu. Minister w'ebyobulamu Honorable Dr. Chris Baryomunsi. Minister of Information, Communication, Technology and National Guidance Honorable Generous Acheng. Bamujeri mu ministry batekayo Chris Baryomunsi. Owa Internal Affairs ye Honorable Professor Kamuntu Ephraim musajja mukadde nnyo. Yavuganya kubaka bwa parliament habane musajja mukadde nnyo. Minister of Justice and Constitutional Affairs Honorable Mao bamuleseewo. Minister wa Lands, Housing and Urban Development Judith Nabakoba bamuleseewo. Owalo ku government basebe ne banyabo twogera kube bayita ba state minister omusajja gwe bayita Baram bampromotinze. Then Minister for Public Service General Katumba Wamala. Minister wa Tourism, Wildlife and Antiquities Honorable bamita Honorable Tom Butime na yaruddewo nnyo. Minister wa Trade Industry and Cooperatives bamuyita Honorable Sanja Tana siye muyindi. Then Honorable Minister of Water and Environment Major General Kahindo Tafire gye bamusudde. Honorable
of Work, Minister of Works and Transport, Honorable Byamukama Fred Jebamutadde, tuli kuba cabinet ministers, basebo ne banyabo, abagoberera enteekateeka zino. Aha, kakati ne tweyongerayo. Bannange waliwo abantu abagudde mu bintu. Waliwo abantu abagudde mu bintu. Waliwo abantu abagudde. Kakati owa energy nkugambye amuyukibwa Honorable of State for Energy and Minerals Honorable Akasai Sindroinus Oproti oyembadde simumanyi. Kakati tugenze Minister of State for Energy and Mineral Development Honorable Fiona Nyamtoro, Minister of Finance, Planning and Economic Development wano wewali omukyala Minister of State for Finance, Planning and Economic Development Regional Duties bamita Honorable Sise Mulondo oyo wewa Feruwero Mama Luwero njagala okuyozayoza Mama Luwero. Minister of State for Finance, Planning and Economic Development Honorable Amos Lugorobi. Minister of State Finance and Planning bamita Mrs. Amina Mukarazi simulirangako. Minister of State Financing, Planning and Economic Development Honorable Musherure Kutesa, Murawa Samu Kutesa, Atakuma Mukaruru. Chitegeza Kasaija bamusudde. Lugorobi twamuwulidde. Minister of Foreign Affairs bamita Honorable Calvin Echedu. Yawangula ni bariomusi yawangula Captain Michael Mugura. Weye nguru musajja bangambye mugagga nnyo. Gwe bamutaddeko Minister of State for Foreign Affairs, Regional Affairs. Bamwita Honorable Chayuna Haruna Kasoro. Bwe tugenda mu gender, Minister of State for Gender, Labour and Social Development Batadeyo, Honorable Kutesa Mary Kamuri, Gender and Culture, Batado Honorable Lakasa, Mass Faith, era yo abavubuka yasemfucha Baram, Minister of State for Gender, Labour and Social Development, Honorable Simon Murongo tabadde gundi naye abadde voko nnyo. Kati then Minister of State of Gender, Labour and Social Development, Honorable Achan Joyce, Minister of State Gender, Labour and Social Development, Eredare, Honorable Jacqueline Mbabazi, mukyala wa John Patrick Amama Mbabazi, bamuwadde ekifo. Omulala gwe bawadde ekifo, mutabani w'omugenzi Ayume bamuwadde Honorable Dr. Ayume Charles, Minister of State for Health, Primary Health Care. Minister of State for Health, General Duties, Honorable Anifa Bangirana Kawoya. Minister ya Information, Communication, Technology and National Guidance, Minister of State of Information, Communication, bamisa Honorable Joyce Sebugwawo. Omulala wa State, bamita Honorable Arion Odria. Onabadde avumirira nyengu zera abadde ayagala ba Deputy Speaker. Ndoza mozi yamulowozezzaako. Minister of Internal Affairs, bamita Minister of State for Internal Affairs, Dr. Lawrence Muganga, Vice Chancellor, University ya St. Lawrence. Mukampala muno State Minister, Chofa Togabe bamuleseewo. Then Minister of Lands and Urban Development, Honorable Passes Namuganza bamuleseeyo. State Minister Urban Runs Housing and Urban Development, Honorable Margaret Mohanga, muganda wa Andrew Mwenda, naye bamuwadde. Walala we sogedde. Katumba amala namwogedde dda. Walala we sogedde. Anigwe sikuwadde. Minister for Trade, Honorable Nakauchi Suzani Nsambu, eyawangula Nsibambi bamuwadde. Mu Minister ya Trade, Minister of State for Trade, Industry and Cooperatives, Honorable Tom Aza oyo mbadde simumanyi. Wa State Trade and Cooperatives, Honorable Bahati David bamuwadde. General Wilson Mbadi asigaddeyo State Trade, Industry and Cooperatives. Minister of Water and Environment, State Minister Honorable Beatrice Anywa. Then munne bamita Aisha Sekindi. Works and Transport, State Minister bamita Siraj Musa Ali.
Then Honorable Julius Maganda Wandera naye bamuwadde. Senior presidential advisors kuliko Amson Obua, Honorable Ruth Nankabirwa, Francis Mwebesa ne Evelyn Anita. Honorable Dr. Kenneth Omona is transferred to Tibet Diplomatic Service as ambassador at station that will be communicated later. Wayinza okuba wavude ayebale we bagenda okumuteeka n'olwekyo cabinet ey'abantu 5 mwomo esoose bwetyo bweri mu cabinet kati tulindayo opposition ngekulembeddwa mu Joel Ssenyonyi essaawa yonna okuva kati. An illegitimate government eronze illegitimate cabinet. Newe otunulya mu cabinet eno mu Uganda gwe nawe aweddemu amaanyi. Oyina kugamba bugambi His Excellency Kyagulanyi Olyokanga nojja kyokola bafa ba Uganda Independent Mindset Front tukugamba nti woligwa wetuligwa naye nga ffe abasookawo nkiddamu woligwa wetuligwa naye nga ffe abasookawo tugenda kufaafagana n'omuntu yenna akusongamu. Aba Uganda Independent Mindset Front, this is an illegitimate government, it is an illegitimate cabinet yedya tenafuna legitimacy. National Unity Platform ensi yonna kati gyetunuulidde mugenda kubawa legitimacy kyetulinze mugenda kubawa ensi etunudde then tukakase you are either revolutionary or you are political. Ensi ebataddeko abiri nabagambye mu Uganda kweno stage all eyes at Kavule paka nga stage ewedde temujja maaso Kavule buli kintu ekigenda maaso. National Unity Platform yino kiwa legitimacy tebakulimba nti waliyo political party endala teriyo domestically but internationally guli munda twasikowalinze dda bayina ne gwe baddusizaayo yes tugenda kubanga tumwogerako mweno video otegere nti abantu bano bayina wotunuulya cabinet gye balonze otegererawo nti kyekyo Kyagulanyi the man a lot is coming. Mwatukama mutya temumutya kale let us watch the space. Nkugambye abantu bano tebalina legitimacy batya. National Unity Platform ebadde legitimizing activities councils zonna zirina legitimacy mpiki bazijuza bo bennyini ne bazironderamu ebifo byamu. Kakati obuzibu bwe buli era mu Uganda wali twongeremu ekibuli kyaffe tubagamba you should not legitimize, don't give them the leader of opposition. Temubawa na shadow cabinet temugibawa. Kati abayaye bano bakyali mu pending kati balindirira ekiveeka buli kibalinda. Senga National Unity Platform ebakwata ne bawa leader of opposition kitegeeza nti Honorable Nabbanja amaze okufuna alternative we amaze okumufuna. Kitegeeza ki under democracy egundi ebeere ewedde eya Uganda fasadi yaabwe fasadi kubanga nagambye no revolution eri ku fronts bbiri. Tutunulya domestic policy ne tutunulya ne foreign policy. Essaawa eno bakyali mu pending kubanga ki tebanafuna leader of opposition. National Unity Platform tubagamba temubawa leader of opposition bwe tugamba don't legitimize. Kakati neno cabinet gyalonze eri illegitimate etya tenafuna alternative cabinet tegirina the shadow cabinet gye twogerako kubanga zirina kubeera bbiri the shadow cabinet and neno cabinet yeye gyalonze. Kakati all eyes tutunulidde Kavule, are you going to legitimize? Wetukyali tetunaba maliza nakugambye paka eno stage ngewedde tukolera Kavule then tumale tweyongereyo. Okitegera ekintu ekyo akati eno cabinet ye gyalonze ekyali mu pending eri mu pending teyina legitimacy tegirina. Senga Nabbanja bamu alternative way that is the leader of opposition kitegezo yajjuza then senga balonda shadow cabinet kitegeza kawedde mu domestically ngachi batusikaza fronts 3 esooka ya revolutionary leader kyalina okuzanya then foreign policy then edako it is the people power. As of now omusajja ono tukyamukwatiridde bingi nnyo ebitakyasobola kugenda mu maaso nga budget tezisobola kuyita ne wagiise eno cabinet budget zigenda kuba tezigenda kuyita ne bano bennyini kubanga committees ezigenda okuba vetinga opposition naye zibeerako obukiiko obwo okujjula kulina okubeera kaba opposition nga ba opposition bano obwo obukiiko bubateekebwako the leading opposition party. Obukiiko buno bugenda okuba vetinga okubakakasa tebunnajjula nti ki the leading opposition party tenabulonderako ba members tenaba akitegeeza bano bwa minisita bwabwe bukyali mu bbanga unless ng'obukiiko obukoze eki bujjudde wasikyekyo abuteekeseko kibuli kya mundu kwa twagala akakasa ensi nti ye ku mundu ye mundu ye agyesiga. So all eyes at Kavule. Obukiiko buno mugenda bujjuza 2 mugenda kulonda alternative government tukkirize ntwali bakubiri 3 mugenda kulonda leader of opposition tulinze
ebisigadde twabasabudde era kakati ffe twalangiridde we are officially a movement. Nkiddamu ffe tuli movement gye bayita Uganda Independent Mindset Front. Tuli movement mu people power. Tuli movement ya people power kakati. Mwetegeke. Nkiddamu buli agala kadi yaffe wetegeke. Mu New Uganda officially tugenda kufuka political party. Kubanga National Unity Platform teyina opposition ate yegenda mu government, yegenda okubeera mu government. Kati teyina opposition kati ffe aba Uganda Independent Mindset Front ate mu berinnya lyaffe. Nkiddamu mwabbe erinnya lya people power ne mulitwala. Mwabbe erinnya lya people power ne mulitwala. Temubbe eryaffe batuyita Uganda Independent Mindset Front Party. Anyway, nupu mweraliikirire. Mweraliikirire kati noba Minister of Foreign Affairs si kyabwagala. Tugenda kubeera mu opposition. Tuyina okutereza Uganda buli nsobi gye mukola nga tubalangira. Buli nsobi gye mukola nga tubalangira. Mulange mubikola NRM naffe tugenda obakola. Kakati gwayagala kadi yaffe tugenda kusimbawo ku buli kifo tugenda kukisimbako omuntu. The Uganda Independent Mindset Front Party ejja era nga fe omusingi gwe tugenda okuzimbira ekibiina kyaffe gwa nationalism, pan-Africanism and greatness with no limit. Ezo kuwa values zaffe katumaze okulangirira we are officially a movement. Fe tukyewadde wabijja kakati ani akibagambi fe tukyewadde gwe ayagala kitujjeeko kati fe tukyewadde era tugambye nti mu New Uganda NUP mumaze okufuna opposition tugenda mulindeeko mugenda tuulya tujja wama buli agala kadi yaffe yesaawa ogikolerere Kyagulanyi ku ntebe kati tukyali kukola values za people power twagala Kyagulanyi ku ntebe era NUP buli weesese tukabwetinga ezivaako mugenda kutuwulira wakati waliwo gwe abadde ambassador wa Uganda ku United Nations ebeera demotion oba ebeera promotion omwami oyo aina corruption scandal eri munoonyezebwako United States of America kati bamuddusizaayo eri ne bamuleeta eno mu Foreign Affairs tukulaba ssebo tebinaggwa tugenda kunoonyereza omusango ogwo tugenda kufulumya report era we bukusinga tugenda kunona tugenda kuba sanction abula banaye batu His Excellency Kyagulanyi Soko zitegeke jajja tegeka sanction kubanga bano baba kuwadde bonna balikoze scandals okuva ku speaker gwe balonze aliko scandals z'okubba amabati naye yazirimu ne deputy we naye tulina ku corruption scandal twalabye olutalo bali mu lutalo nani n'Odonga Otto zona Soko tegeke sanction zona bazibawuje pu cabinet yona cabinet yona bajiwuje sanction kubanga bonna tubasobola bonna ogenda bakuwa sanction wano bagenda kutuulira okigira Sam Mayanja Anthony General mujikiro n'omusajja yavuma kabaka w'amateeka ng'amanya amateeka g'ebyettaka kati bamuwadde owa Anthony General kiri wakiwanuka ne bamugjawo nkiri wakiwanuka essaawa yonna kiri wakiwanuka yegwe abadde akulira akavuyo ku justice awo ku kooti bagenda kukuba sanction kati bamuddusizaawo ne baleetawo Sam Mayanja temugenda kuwona bala mu Balugahala atenyi tumulanye ensonga z'abadde mu bino ebyabavubuka abadde asootinga nsonga za chicken asootinga nsonga za chicken ono simanyi tugenze ku DNA agaba abaana kale kwegamba kakati ye minister wa local government ez'ebitundu bano bawedde eyo cabinet eyo ngegera ono naye atadde obutesi ki cabinet kyaga tetulina legitimacy katuteekewo obutesi alonze bulonzi bantu n'abateekawo kubanga a serious government cannot select such a cabinet tosobola kugiselectinga ng'okakasa nti wawangulu akalulu kati naye akimanyi nti government ye teyina legitimacy international teyina kyova olaba ne ku UN amugjeeyo oli gwabadde asuubira nti ali tight nnyo ali solid nnyo is a gullible one okitegera amuseeyo n'akolaki n'amuleeta eno mu Foreign Affairs then musajja wange wa Foreign Affairs Okero Oryem where are you Okero Oryem nze Okero Oryem ono abadde annyumira nnyo kubanga abadde annyanguyiza emirimu kakati nange kyogulabe bajjewo Okero Oryem nange ngenze mu opposition kati fe opposition ya NUP kati essaawa eno yenze leader of opposition nkiddamu NUP okuva n'olwaliro yenze leader of opposition ekitugatta ye people power twagala His Excellency Kyagulanyi ku ntebe tuyoke tubayiribe mugenda tulya yenze leader of opposition kati okuva n'olwaleero yenze leader of opposition tubagamba don't legitimize we tugamba temuba wa leader of opposition senga mulonda leader of opposition mugenda kuba muliddemu olukwe
tugenda balangira ekyo kyo kibabya tugenda kibalangira senga mulonda alternative government kitegeeza nti eno cabinet ye mugirondedde ki mugiwadde legitimacy nayo oshegera kubanga mugitaddeko shadow yayo kubanga democracy they are moving two wings bitambula bibiri kakati bakulu tubalaba all eyes on you tubatunulidde bwetu tubetegereza yes mukole move yonna mugenda kutuwulira ekyo kyo kibabuulira tugenda kubasabula paka kuwulira bubi ekyo yefe opposition yammwe kati nupu ofunye opposition Uganda Independent Mindset Front tuyimiridde ku core values za people power kwetuli kati essaawa eno seza national unity platform ezo zammwe fenaffe tuyina ezaffe kwe tutambulira okitegeera